Suratul Isra ayuwa ya 19 Allah gati waman arada al-akhirah yenna yagala enkomerere ennungi obulamu obuddako nga avudde mbuno yenna yagala obulamu obulungi nga amaze okufa wasa'alaha sa'yaha aina bukolerera wana aina okubuwa first priority buyina bye bukwetagisa obulamu buli ngoina bikolera wano waliwo byoteekwa okukola ng'oddala okola oli serious ng'ekigendererwa kyo kwanguyira obulamu buli obuddako kyetwagadde wahuwa mu'minun wabula nga yeetegereza byonna ebitegeeza obukkiriza obutuufu bye tuliko. Kati ebikolo 6 biteekwa okunnyikira ku mutima gwo, biteekwa okunnyikira ku lulimi lwo, biteekwa okulabikira mu byokola. Ekikolo ekisooka twagamba antu'mina billah, oteekwa okuba nga wakkiririza mu bwomu bwa Allah w'omutonzi wo, nga wakkiririza mu mutonzi wo, ng'obukkiriza obwo mu mutonzi wo mutima gwo. Omutima gwe twogerako kitegeeza ntegeerayo, omutima gwe twogerako kitegeeza ndabayo, guno omutima ogwegerwako kitegeeza bulamu bwo bwonna ng'oyina bye wakkiriza, bye wakakasa, bye watebenkera nabyo mutima gwo, nga yentegeerayo, yendabayo, yempangaalayo. Owangale n'abantu nga tebabuuza lwaki oyambadde bwotyo, lwaki ekirevu kireseeko, lwaki mwetawula nnyo mu kusaala, lwaki musiba omwezi gwa Ramadani, nga bino bikolwa bye walambikibwa by'olina okukola bijjeyo kiri ekikuli ku mutima. Antu'mina billah, okukkiririza mu Katonda wo, okukkiririza mu mutonzi wo, gwe musingi ogusooka ogw'obukkiriza, yempaji esooka ey'obukkiriza. Eno nga yeekubanja ebintu bina. Ekisooka al imanu biwujudillah, oteekwa okukakasa okukkiriza ku ntobo y'omutima gwo n'okutebenkera nti omutonzi wo waali. Kitubulamu nnyo n'ennaku etuluma kanaaluzaala ava ku buteetegereza bitegeeza bukkiriza buno obutuufu bye tukunnyonnyola. Otherwise omuntu aba kuwangalira mu nsi ng'obwongo bw'omutima gumukakasa nti omutonzi wange waali, then kyekyandimumenye. Bitumenya bukwerabira nti nnyini by'omutuufu waali, n'olyoka weetikka fiizi, ne weetikka ebyobufuzi, ne weetikka ebyenfuna, ne weetikka kasasiro yenna, ne weetikka edduniya yonna. Kati ku kiro ze 7:5 ensoogi etikko gitwalewa ku bwongo bwaffe ng'abatonde, bakulekere obyetegekere bitegeeza obulamu ogenda kutegeka biki. Yasini kikomeko ebyokulya byo osigaze emyaka 10 mu nsi, tubikuteeredde obitandikirawo. Ebyokusoma kw'abaana tubivuddemu, ebyokussa kwo tubitadde. Abange tukkirize era tukakase nti omutonzi waffe bannayiwaali. Kino twakinnyonnyola, nzijukira twagambira nti bw'ojja ewange nosanga emmotoka yange weeri awo mu luggya, n'obakonkona n'obatolera salamu ne bakuggulira, n'oyingira ogenda okutuuka mu ddiiro ng'enkofiira yange ne waleti biri awo ku mmeeza n'essimu, nga bw'ali obadde oyingira n'ebigatto byange bulabyewo. Ogenda okugira nga n'ekkanzu ndabika nagiggyemu ŋŋendedde mu vesiti nga naye eri awo gye mbaddemu. Okukumatiza nti siriiwaawo awaka, ffenna tukkanya nti oli aba akulimba. Yadde gw'owakanya nti taliiwo, gw'okkiriza nti waali, ye nga ye fizikale tonnamulaba, naye bino by'olabye bimala kukakasa bukakasa nti bukyanga munoonya nambula, wuuno ku luno akola ki? Waali. Kati oli gw'onnyonnyodde oti bwakubuuza nti omulabyeko nti sinnamulaba ye nga ye, naye waali. Yasini lwaki oba okakaseera ng'olumiza nti waali ku by'olabye? Wallahi ebitonde byonna mu nsi nga naawe mwoli bimala omuntu omulaga nti omutonzi w'ebitonde byonna wallahi waali.